tugenda ne tuleeta story yeze nnyini ze yajja ayogereza obulimba mukulu yameredde eddala entondo ate entondo ndo ezo ziba ntondo njagala ombulire. Breaking news, amawulire si malungi eri abanamawulire ba NTV wetwogerera ssaawa zineeno kibooko after kibooko anti bakoze video omukulu amanyikiddwa nga Zungululu bamuyite Ivan. Video njagala ogiwa obudde kubanga erimu ebisesa wano wenyini wogenda okakasiza ddala nti no ebyaddala eno gavumenti ya dictator. Njagala ogiwa obudde nga bwe nkugambye ate yo omukulu Segona amaziga agamuyiseemu we bamubuuziza ebibuuzo lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi yamumye kale no video nayo mpanvu muko naye mulimu bingi ebyokuyiga mugomu nankyukakyuka asembera waneno nawo wa NRM ahubwo badde tamanyi ebice bigenda maaso mupateyo eno channel mbadde nsaba ogi following oba subscribing kubanga wano ffe tukuleetera akasavu kanyama kale katugendera mu kyatulese olunaku olwaleero olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Ivan wa Zungululu wali ku NTV ayina story gye yakoze ku President Museveni ngamba nti President Museveni ayagala omubuuza ebibuuzo byaba kuwadde tayagala ebibuuzo ebiri logico kyobola banole omulenzi amanyikiddwa nga Mwesigwa bayagala kubeera nga bamusiba omukulu amanyikiddwa nga Prime Minister Robin Nabanja kubanga ekibuuzo ekyo tekyali mu context buli kibuuzo kyo bamubuuziza mu interviews oba mu conference bamala kubeera nga bakola ki babi planning ate yo omukulu Mwesiga teyabi planning okumubuuza ku byeddwaliro by'emukono kwe kwamviirako oba kwe kwamuleetera obuzibu. Njaga okuwuliriza biki byebaddewo tumala tweyongereyo ne bya Segona naye ali mu maziga. Ulidde omukulembeze yabagobye okukavalinga ebintu bya aba NTV omukulembeze tayagalira ddala. Mwakola ki omukulembeze? Ekitukubya nno kimanyi tugenda ne tuleeta story yeze nnyini ze yajja ayogereza obulimba mukulu yameredde eddala entondo ate entondo ndo ezo ziba ntondo. Njagala ombulireyo olunaku lumu wali olabyeko interview ya General MK mu Daily Monitor ba mu NTV. Ffe tetuli predetermined, tetugenda kujja tukutunuzemu kamera otubulire ebyokubuuza. Osooka otuyite otugambe nti bino byenyagala mu mbuuzi. Ezo interview tetuzikola. Temuzikola ezo? Kye kibakubya? Ezo za UBC, Soroti, zibeera bukedde zibeera ewaffe jangu ng'omunayuganda tojjanga General MK tojjanga President Museveni ojjanga head of state ne tukussa ku katandaalo. Omanyi ssebo interview eyo togizannyisa kubanga ne kololo nabaanayo mbu ne kololo NTV bagigoba kati ye yeekwasa mbu ffe tulaganya crowd nti ye talina bati tulaze kiriyo. Ekololo balaze abaana b'essomero nga bali mu uniform bajjamu ki t-shirt ne balaga n'omuceeri ne tubassa mu Zungulu byaliyo tebyaliyo byaliyo. Bwe tulaga buli candidate tumulaganga bwali waliwo yabadde ku kisaawe nga tekuli bantu. So kati gwe oyagala kamera tugiteekewo tutya tuzanye fiction kati takyabaagala ku mikolo gye yagamba mbu ffe tuteekawo nnyo ebitali bituufu kuki jjukira yo muzeeyi oyo bamusombera abantu ne gundize ne files ze ziraga birala. Ojjukira bwe bayogerako nti ekawempe NRM ina abantu emitwalo ago 2 naye eddala omuntu alina emitwalo 2 kandidate wona afuna kanaana waakiri yeena jijja tekisoboka. Kati ye ate agenda n'abikkirizawo kati ate ku ground nga birala. Olunaku lw'enkya nsabye neebuuze ku bantu ab'omu kitundu kubanga ba stakeholders bangi. Ebusiro waliyo abantu abatandika okunnonda mu mwaka gwa 2011. In fact waliyo abantu abasaba kabaka ante ngende mbakiikirire mu mwaka gwa 2010. Abo bwe njagala okuddayo okwebuuzaako. Abantu abo baddamu ne bannonda 2016, abantu abo be bannonda 2021. Kaadi zaali zikyuse ng'olwonkutte ya National Unity Platform. Naye nga nakwata kaadi y'ekibiina kya DP okumala ebisanja 2. Abantu abo njagala bajje bampa amagezi tugezezaako okubayita n'okwegendereza nga tebajja kujja mu kisaawe we tubayise naye bajja kujja
bajja kukiikirirwa. Ebyobufuzi bwe biri well abantu bwe balina okudefininga ebyobufuzi byabwe nga bwe babyagala. Ab'ebusiro balina standards ze basetinga mu babaka baabwe. Mu kinaana balonda ow'ekitiibwa P.K. Sengendo, an accomplished accountant. Mu 93 balonda Captain Abe Mukwaya okubakiikirira mu Constituent Assembly. Nali ndi mu ssomero. Standards ne zibeera set mu constitution nti omuntu atukiikirira ateekwa okuba nga ayina kale ekitandikirwako senior 6 oba its equivalent. Kakati abantu baafuna ekikemo eky'okudduka emisinde. Wali olidde ku kyalo kye bayita Takajunge ne batandika okusatirira empapula ne bayungayunga empapula. Nze bwe ngatta zino zizitowa kino zizitowa bwe kiti era ne balowooza abamu nti ab'ebusiro bajja kutambulira ku ekyo. Abantu abaddamu okukiikirira Busiro East oluvannyuma lwa Captain Abe Mukwaya were accomplished professionals. Dr. Timothy Mutesa Asira, Dr. Mtendeke. Eyaddako mukulu wange Mike Kennedy Sebalu yali akyali a master's degree holder. Lowooza mukyala Nakawuki najja nga lawyer nakolayo ekisanja kimu nadduka nenzija nange nga ngezaako okulinnya okujja mu ngatto z'abansooka with a master's degree mateeka. Kakati bw'ojjako ekyo ne tuba nga tugattamu ebisaanyizo ebirala, obuweereza, obwesimbu, obumanyirivu. Bwe nateeka CV yange ku mmeeza abamu ne bayomba naye nga kati nataddeko eya munnange. So you are young, but where do you stand ideologically for Africa? Because we are saying, number one, love Uganda. Other people say, no, don't love Uganda, love your tribe. Know how to be ready to protect this country. Because we are talking of defending the gains and taking a qualitative leap. But it must be done by the young people who must know what they are doing. Fortunately, I have all these groups. I have the Generation X in my house, in my nuclear group. I have the Gen Z. So please, our young people should not be misled by, I think these are, if you read the articles in Monitor, that Monitor is an enemy paper. Their job is to soften Africa. Of course, you remember they were promoting homosexuality. You remember? Yeah. Those groups. So they want to destroy Africa culturally by rendering our children to be disoriented. We must have young people who work, who create wealth. Yes, they can have pleasure, but pleasure must be with or after work. So with these few words, it's now my pleasure to do what? I launched the manifesto now.